Abasuubuzi mu town council ye zigoti ekiri ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana bakulukusa amaziga olw'omuliro ogusanyizaawo mali yaabwe yonna kw'ossa n'ebizimbe ng'omuliro guno okutte ku ssaawa mukaaga ez'ekiro ekikeesezza olwaleero. Abatuuze bagamba nti omuliro guno gwandibanga gwakumiddwa abantu ab'ettima abaleese amafuta ga peturoli ne bagayiwa mu dduuka ly'omusuubuzi omu amanyiddwa nga Ssaalongo Haruna Kitandwe eyakazibwako eri azibula atudde. Omuntu bw'abeera nga yasobodde okuleeta peturoli n'amuyiwa okuva ku mulyango ng'akimanyidde ddala abantu basulamu. Tosobola kungamba nti oyabadde tanonye bulamu. Abantu bezigoti baloko basooka ne bamulogana ku accident kati bokyezza byo. Omwaka gumu omuntu n'abeera nga yakadde engulu n'omukolera ekikolwa ekyettemu bwe kiti abantu twajjiriddwa ennyumba eno yayidde essaawa 6. Edduuka lyonna lyasaanyeewo, twajjiriddwa ebintu oluvannyuma lw'okuyiira peturoli. Abatuuze bakoze omulimu munene nnyo okuzikiriza omuliro n'okutaasa ebintu ebimu ebyawonyeewo oluvannyuma lw'okubulwa fire brigade nga yafa eya Mityana district. Twafunye amasimu, osi yakubye amasimu tufune ku fire brigade z'e Kampala nazo nga batugamba teziriiwo. Mu bintu ebisaanyeewo mulimu ebyalaani, fridge, enkoko ezibadde zitundibwa ssaako n'ebirala bingi nga bagamba nti bakubidde poliisi y'e Mityana amangu ddala ng'omuliro gwakakwata kyokka ne babategeeza nga mmotoka ezikiza omuliro bwe yafa emyezi 3 emabega nga ne we bukeeredde nga tebannalabikako. Ne baŋŋamba yanguwako ebintu bye biweddewo, nagenza okujja nga akayumba kaweddewo era sina na kimu kye najjayo. Baddemu ebintu bingi, ekyalaani kiiki baddemu emaali nnyingi ezawoza obumonde ebyomonde bwange mubaddemu ebintu by'amasannyalaze temwasigaddemu n'ekimu. Abantu ababadde okumpi bagezezaako okujja okuzikiriza naye tebyabadde byangu, era twagezezaako okukubira poliisi OC police station zigoti najja n'akommunicatinga ne DPC Mityana naye tetwasobodde kufuna buyambi kubanga DPC reporter gye yaleese emmotoka ya fire eri wansi kati kumpi emyezi nga2 mirambirira teva mu kifo. Kyeyatuyambyeko gwe kutucommunicatinga e Kampala naye tetwafunyeeyo buyambi. Meya w'ekitundu kino kw'ossa n'abakulembeze abalala batuuseeko awagudde enjega eno ne bakukulumira ab'ebyokwerinda okubalaatira mu nsonga eno nga bagamba nti guno si gwe mulundi ogusoose ng'omuliro ekika kino gwokya emaali y'abantu kw'ossa n'ebizimbe kyokka ne batafaayo. Kubira gavumenti omulanga ne disitulikiti waliwo ebintu eby'omugaso ebisaanidde okubanga abantu bibayamba mu kaseera akazibu nga kano akaagudde ku batuuze baffe. Guno mulundi gwakusatu ng'omuliro gukwata mu kitundu naye nga tunoonya fire brigade n'ebula nga bakugamba nfu ne bakugamba teriiwo, ate oluusi ng'ogenda okwesanga oba oyitaayita ng'oziraba zitambula. N'olwekyo tusaba wabeerengawo okukanika ebintu ng'ebyo eby'omugaso emmotoka za poliisi. Twongera okubeera nga tukubira gavumenti omulanga wano tuli mu Wamala region etwala disitulikiti eziwerako era ng'ekitebe kya poliisi ekya Wamala region kiri wano mu kitundu kyaffe Mityana. Wandisuubidde nti region ennamba tesobola kubeera nga erina mmotoka za fire zisobola kubeera nga ziyambako, naye omuliro gwayase okumala essaawa eziwerera ddala 3 nga batuuze bali mu nkola ey'okweyamba. Twandisuubiridde nti tuba kuba ntufunye obuyambi bwa poliisi oba oliawo emaali eno eyatokomose yandibadde tutokomoka yonna. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Wamala Rachel Kawala akakasizza enjega eno wabula n'ategeeza nti akyalinda alipoota ennambulukufu ku nsonga eno. Maria Monica Nakasumba yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.